Again? I am sitting down. Very good. Mustafa B asoma kibiina kya mukaaga ku Balita Lodge Primary School mu disitulikiti y'e Luweero. Obulemu bw'alina bwa butalaba era yazaalibwa nabwo. Okusoma okutuuka wano bingi byagumidde omuli banne okumuvuma n'okumukuba. Baba batutulugunya. Oyinza okuba nga tolina ky'omukoze n'ava eri n'akukuba empi. N'omubuuza onkubidde kyate ne yeegaana. Bia yakulira ebyobuyonjo ku ssomero wabula olw'okuba talaba bayizi banne eddembe lye balirinnyirira ebitagambika kubanga bamanyi tasobola kwerwanako. Omugamba kwatoolere n'agamba n'atandika okugamba akukalagira ani ako n'akusuna ate n'amala ne yeegaana nga yeebuuzisa n'akusunya kumbe nga wamutegedde dda. Essomero lino lirimu abayizi 611 naye nga 15 ku bo baliko obulemu obw'enjawulo. Ashraf Sekidde muzibe era asoma kibiina kyakuna. Ono obuzibu bw'asanga tebwawukana nnyo ku bwa Bia. Waliwo nga obeera otudde mu kibiina kati ng'oli ava eri nga kukuba oluyi. Bwe twabuuza abaana oba baali bafunyeeko okutulugunyizibwa mu mutendero gw'okubeera nti bakubiddwa oba bakosebbwa ku mibiri, okubeera nti bavumiddwa agagamba aganene ne kikosa obwongo kye twaliise psychological. Ng'oggyeko abayizi abaliko obulemu, essomero lirina abasomesa 2 nabo nga tebalaba era ebizibu ebisinga abayizi babiroopera bo. Wakakati already ye kangamba ina kye nandigambye mbu it is already punishment from God, if I may say. Kakati bw'omuddako ate era n'ovuma. Babavumye oba baba insultinze twagamba mujje mutuloopere naye temuggwamu maanyi mujja kukola ki kuwangula. Okusoomozebwa abayizi bano kubayitamu kwongedde okukakasibwa alipoota y'ekitongole ky'obwannakyewa ki Raising Voices eyafulumiziddwa wiiki eno. Alipoota eno eraga nti abayizi abaliko obulemu ebitundu 99 ku buli 100 batuusibwako obulumi ku mibiri gyabwe ate nga bala ebitundu 24 ku buli 100 bakabasanyizibwa mu nsonga z'omukwano. Tusobola okufunayo abaana abalala ne bamanya nti ono munnaffe nga tebamutulugunya olw'ekikula kye oba obulemu bw'alina wabula nga basobola omuyambako. N'abasomesa nabo okutegeera nti okubeera nga oliko obulemu si buteesobola. Abakulira ebyenjigiriza e Luweero bagamba embeera eno bagezaako okugirwanyisa. Tukoze sensitization mu basomesa awamu n'abaana ng'ekigendererwa mu kyo kuzimba positive discipline. Oba aliko obulemu oba taliiko bulemu enkola y'emu, tetukubiriza muntu kukozesa violent means of training a child. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja Uganda yakwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe era ng'oboolyawo ensonga nga zino zaakubeera ku mwanjo ku ebyo ebinakubaganyizibwako ebirowoozo mu kaweefube w'okulaba ng'eddembe ly'abaliko obulemu terinnyirirwa. Carlton Scovia Nakamya, NTV.